era nyama enyama bwegwayongere omwana gwayo omwana gwayo okugwayo nga yokenyini efa kitegeeza ati kitega isuli saidi gyabadde awagira buli ssaawa neeranga ng'ate yetulese wano mu maziga bw'atayiga era tambula mutima olinga Bannayuganda nkola kiramu sikikolangako. Nina abaana 8 banzika seta mukono walina gabo chama 10 jambizi ebyana byatunda ne bireka 5 ku 10 amalalo gonna simakole bwembanga nfudde memugeranga ne muzika mufunanga okapatu we mutema ne munzika nkoye intimidation nkoye okangibwa mbolokuba nayogedde ku Muhoozi ne mugamba ati Bobi Wine bwe bakola akalwako obuvunanyizibwa afuna 7 yena afuna 7 ne gufuuka omusango Muhoozi jango nzite kanga wakubye damu bannoonya bagenda kukuba emiggo leero obeekya oba Uganda ya taatawo oba ya maamawo oba taatawo yagamba nti yagisuubula oba yagamba yagikola jango nkube wooweze jango nkube kanga nzita ondye kute ndabatemera tekikumala gyowuuta jango nzite abantu bonna mikwano gyange bangamba bagenda kukuba emiggo leero obeekya omusajja yanyiiza n'akubulookinga ku Twitter simanyi munyiivu nze ndiwo okukusanyusa ani yagamba oyingire mu mazina g'ekima nga togasobola bavumye kitaawe emyaka 4 yali avudde kooki oli pulezidenti kikwata kulisisizimu maama tetuyogereko kubanga oli mwana wa mukulembeze w'eggwanga oyina amagye mpawutwa nkuba amasasi nyiga amanege nkuba emiggo kola kyonna kyoyagala Muhoozi ate mwandibadde mwegendeza nyo bantu mweggwanga temumanyi busungu bantu we bayina ngo temumanyi ku bantu gye baliko bagala tukabya maziga Muhoozi jangu nkube nina abaana 8 Katonda yabakuza nze sina kye neeguyamba obwana bwange obwana bulikula buli mu banyaabwe nze ndiwooze kanga wanumanizi ame nakoze Twitter nengamba in the coming election bwekaba free and fair Bobi Wine afuna 7 ngofuna 7 nakuvumyeko kintisisa buli mukwano gwange naga tonkubira omusajja agenda kukuba agenda kunyiga amanege agenda jango nzito ba Uganda yanje ko beja busuka abantu bayina mwe babeja mujisaba lete bututa mukaba tukuba bomu nevaawo Muhoozi wakizita zitujja kukanga go atonda zachibayo kuwanga panga kina myaka accident yakala dokufana okwetta onkange olwokuba oyina emundu oyina amajani agambo gye mu bintu bya president nga tabisobola kitawo bamuvumye bitya mama oba muvumye biki bali bafudde koze nakuvumyeko setonzikiriza kwogera lwaki weefuna ojja mu bintu byotasobola ani ekwira wali mumagi twali tugambako bwega tobisobola kyoteeka mama oli mumbejja oli mulangira wa Bungereza kale jangu nzite Muhoozi bannayuganda bwapulaninga kunkuba miggo bwapulaninga simanyi kunkwata simanyi apulaninga kumpamba jangu okole kyonna kyoyagala nensisiiyo nengola afudde nga bodyguard yamussa nawe wajja kubawo ekituukawo wemulowooza ensi bwagisuubula mumanyi obusungu abantu bwe bayina olwokuba mutusosola ffe Abaganda mulowooza tulaba batyanga olwokuba mulina amagye n'emmundu kale Muhoozi nzita ndiwedde okufa maama buli omu nagamba bojja bagenda kukwata bagenda kukuba twabadde mu meeting bayokutesa kugwe nze Bajjo nze netonda ogamba nti Bobi Wine agenda funa 7 ogamusango bakuvumye Uganda etotwala ekyapa kyayo kitawa gifuza emyaka 4 nga tagikutanga kitakuba kuba mu katuni nga waali buyisa busavuma Bobi Wine yali afudde ki bwobanga tosobola bukulembeze buveemu omukulembeze kasaweteka mu kwagala eggwanga ne bonota Bajjo wayisa omufumbira ajja kuvaayo bonota mufumbira Nyanza aveeyo bonota Nyanzi Bobi Wine aveeyo bonota Bobi Wine yabitakisa aveeyo ekifo kyebajjamu bati bakikusomesa lwetafunayo bammenta ne bagamba tekifo kyolimu kirina kulisisizimu okulembera eggwanga ogumira ebintu bingi okumira abayeekera bw'okwata Jamiru mukulu tomutta tomukuba migo omusiba bulungi n'omugyamu information which type of president ayalowooza mukutulugunya abantu mungenda kuba Bajjo nkuba musajja gwenkuba ozita tondye njagala otta omulambo gwange oguli okute ndatokuta musaayi nakoze eki ogamba nti Bobi Wine agenda kuwangula nakuvumyeko
basi bavuma sale musale bavuma n'obulwadde era akoze akubyani lwaki okupa bakitawo ngeri gye beeyisaamu lwaki okupa Bobi Wine ngeri gye yeeyisaamu lwaki okupa bamugisha muntu lwaki okupa babesije ebintu byafumye besije gosono bigumira kubanga bategera tibetawa mazina g'enkima bali bakulonyezaako mu majjeego buloga muntu yegerete byegwanga subira kuli sisizimu mama owe mbonofuga wambulokiza ku Twitter gwe yandibadde andizoninga nagambye Bobi Wine agenda funa 7-8 ofune musa wani ngambye no according to my manifesto ngenda kola kino na kino ntereza gwanga ne otisa kunzita kunkuba miggo Uganda ndi mwana wa nnyoko Muhoozi ndi mwana wa nnyoko ya omayenda kwe nnuma gwe gwe no nyalumba luzita sirulaba nyamba kale ate mwe bisirikale basindise okunkwa munyambe mu nkuba efe bana Uganda abantu ngafe tulina kusooka kufa okufuna obwetwaze bana basajja balina akamanyiro babaloze gwanga liri mikono lyabwe tebamanyi nti abajasi banyiivu tebamanyi nti polisi nyiivu tebamanyi nti civil servant banyiivu tebamanyi nti abantu bawasi banyiivu akatoke kendo okujjako Museveni Bajjo bali kuba emigo n'afa obanze go bali tuga Museveni agenda bino byonna ebiragabira kati gavumenti yagwa kakati kuba tosobola mazina gaki wawetabamo gaki ani agamba weesimbewo nze ntiisibwa nze amanege gafa dasikazala Muhoozi tonna kyogenda kunyiga ate nyamba lwonkuba nyamba onzite bana Uganda abantu nga Bajjo tulina kufa mufune change bwe tunatya okufa change tajja kujja bwe bankuba emigo n'entonyanga kakwenza mwekyawe emituba obusungu bugenda bukula mulaba bodyguard yese natane mukama kitegeza bwe tulaga fenna babantu batumanyira mama namuvumyeko nakuwe muddeko Muhoozi nakuvumyeko okuwa opinion polo yange musango bali muguluminga yanga dikitata tagambwa akati kuli sisizimu eyandi badandizo ninga natamu ku Twitter yambulokinze atasindika obusajja mbubunkube emiggo bampa warning musoma tugenda ko kubalero obencha mbizimwe mundagerewe muri mu nkube ngawe mwagala munyigama nakasolo mukasala ko mukatwale nensingo mugitwale n'amaaso mungeze nakuyando maluma da sina kyetya kunsi kuno nina Bible study aligenda kwetta pastor Mugeme nangamba ne mujibu tibo weta kuba musange wa nzinonja chinzita sikiraba nze nina kufa Uganda ofuna obwetwaze nina kufa Uganda okufuna emikono kufa midemiri ama musibira mubwa abantu ngafe tuyina kufa nga tufa ebintu kakati Muhoozi bojja n'onkuba emigo oba n'osiba abantu bakubalamu amagezi kiba kikongera obulubu oyagala ego n'ofuga eggwanga gwalina reasoning bwetyo gwe muntu yandibadde agamba no you would have reason you blocked me atote sendika abasirikale bankube kale Muhoozi nzita Uganda Museveni jwajisubiro jagizayo Muhoozi naamini yalina abaana babona nobota abaana be tato yasoso kufuga Uganda olyoka tumanyiro mbonye mbogenda kunzita mbogenda kunkuba emigo nkuba aima nkuba bemata kuvumya nkuba zitujja kukanga nkuba andiko kanga mama tunatya zikiza tunasula mu nyumba mama gonzala Muhoozi nkuba kale bemata kuvumya nkuba okubeka mutesa opinion poll na kwa musango mama bemata kuzala antas wana Uganda tufudente wakubaka kweza ne bakuleka kati opulani gakuba Bajjo gogo yagala gotubya n'okuba kale nkuba bana Uganda Muhoozi yagambye agenda kunkuba munaku 2 oba 3 basindisa abasirikale bankube amasimu gantisa kale anzite Muhoozi nzita onzikute n'omusayi gwange gukukuse okute meme okute Uganda kubanga Uganda tusimaka tujja mu misayi fenna n'amanyi obusungu abantu bawase bayina gwe kale nzita nakoze eki nakuvumyeko okuwa opinion poll nti oyagala funa kyagula funa 7 gofuna musango okitakuba kwa mukatuni nga tatanga bantu Bobi Wine kubasaba bafuna ebisiyaga nga tatanga bantu sala musaka basaba bafuna n'obulwadde nga tatanga bantu lwatu yigira ku bantu abo abasatu kano n'oboyoga yaggwanga nga tebakuliko bona bakuliko batya takuba magana kokoba zitakuba simu aima zita mama le tata bafa tebaliwo gwe kusoka kubirako emyaka 10 bagabe genda kuangala emyaka 10 ontisa aima zita Sharon yatakamana kwa Faisima
Era mwe n'abalwana muli bakandide tubakufa tumuseka nnyo. Olwo empologoma erya muddo. Empologoma terya muddo. Era ennyama. Era ennyama. Ennyama bwegwayo ng'eri omwana gwayo. Omwana gwayo okugwayo nga yo kennyini efa. Kitegeeza ki? Kitega isuli sayidi gy'awagira buli ssaawa neeranga ng'ate yetuleese wano mu maziga bw'atayiga era tambula mutima olinga bbi. Era bannayuganda mukimanyi ng'ekisinza okasingako embeera embi mutonyi okufa. Mwena bonna abaana bano muli bazadde mwazaala abaana nina mukwano gwange ebbala musijja mukwekerera. Mulebifo bbiri omwana we yafa naye yamutekamu obuwumbi busatu omwana yagaana okuwona. Nze nali mumina mu ngalo buli kitegeeza Katonda yagaba obulamu. Kubanga ssente n'emmundu tezisobola kutaasa, ekikutaasa kiba lwa Katonda kubanga eri gyewajjamu ku nsi tewagimanya. Kati bannayuganda mwenna mwenna ekibasinga mu mbeera embi mubeera mukuba nduulu mukanye kumanya okulwanira eddembe lyammwe nga mutya okufa n'emmundu. Mbagezako balwanirako n'emukoma mu lwali because twabona funa bagenda kitamaggwere mwana ye nakola vidiyo abasajja bankubira esibwawo n'abatudde mu tente eri nebagamba kage tukutwala esaawa yonna naye bagamba mwekurize bulungi ebajjo gye banzaala mwekurize nemukuba nduulu mune mumesege eno naye bagamba ebajjo gye banzaala taata nzaala yafa maama yafa baganda bange bafa ate nebafa sirimu tebafa masasi kati bwebakuba esasi olwonyambye nabutafa na bulumi. Kitegeeza gyemunakumanga okutya gyemunakumanga okutijibwa abasajja bano nemukuzika nebaeta miliyoni 5 bayisima abadde bantu babonaabona era nzira kuzimbira kayumba omukuyaniriza mukanga embiri kitegeeza ekizibu kingi binofa balina okwogera kwetufuna akazira abantu batuyogere mikwede kusalako amazima kubona bali bantu bali akagenda kufa kubona bali bantu bamanyinga ekiwajjamu ku nsi seyobanzireyo kampene banzita temukaaba mugamba kajageze kulana Katonda kubanze nzirako obasaisi batabadde mumanyi obasaisi batabadde mumanyi bakumu musiteki tabadde manyi balonyanze bankubira simu nga ndimabira nempaadire ekumala esaawa nnamba naye kubeera kubakinemunuuza oza bakuleisibwa tebakoze musiteki bakajjo edakiika nebagamba bayinza okuba bakoze misiteki baate banoonyani babanonya bajjo naye okusokwayisima ate kubanga gavumenti ya pulezidenti Museveni yagwa olwekyo omwami olinze tosobola kuuma ggwanga nga nowakolanye okukuuma era bwaliwanyi ategeesa ebintu nga isima afudde era gavumenti ye NRM bakishaye ebitundu ebirala ekiranga okwera kwa isima kukozanga saddaaka nebalagamude ku mulembe gw'abiiri batejafu abaaliwo bata bishopu gyalanye mulimu isima nemutwale nga bishopu naye nti bano bamida n'abantu baabwe kati baganya okuzuukuka erinda ki sebajagambana temumanyi batabalako nengobeeramu nembayiga kati balina kyebaŋŋamba kubanga malinnyo teri fuuca abantu abaziraguze